Otyo balamusizaako mwenna buli ali gy'oli munnayuganda munnange nze Kapalaga Byebe mwana wa maama aseeseetula. Njagala kujjangako wano buli wabaawo ensonga gye ndowooza nti mwandyetaaze okunnyonnyoka oba oliawo nga ndabye nti engeri gye muginnyonnyolwamu si gye nandyagadde eba nnyonnyolwemu. Njagala okusooka okujjukiza essomero lyaffe erya Brainstorm Talent Center nti gye liri nnyo wali ekisaasi lisomesa bulungi nnyo abaagala okukola ku radio, abaagala okukola ku TV, abaagala okuba ebivuga bya music, kosa technical courses zonna muli ebyamasannyalaze, muli ebya kubekinga n'ebiringa ebyo. Essimu eri 0757 045 778 oba 0783 35 osobola n'ogenda ku Facebook page yaffe eriko Brainstorm Talent Center, oba osobola okugenda ku website eriko www.brainstormtalentschool.com n'omanya ebisingawo. So nga ate era njala okujjukiza nti ne Kapalaga Heart Foundation tukyanoonya obuyambi. Omwana omu yakomyewo yagenda e India, twebaza Mukama nti yakomyewo nga mulamu bulungi. Kakati tunoonya ate obuyambi obw'abaana abalala nabo tusobola okulaba nga tubayambako mpola mpola, tusobola obifuna bwe tuba nga tukwataganidde wamu. Kale olunaku lwaleero njala kwogera ku kintu kye bayita people power. Nza kanjemu ne kanooba kye bayita people power kankakendeeze. People power kiki? Nalabye controversy eyaze nga abagamba, but of course nakitegedde nti ebimu byavudde mu bajjo kubanga mumanyi nnyo nga bagamba nti bagiwandiisizza era kakati Bobi Wine takyakkirizibwa kugyogerako era biki byadde bingi. Naye kana nti nako kampa modu kyovola banja nkagala nnyo. Naye people power kiki? Njagala kubuulira ku kye bayita people power newa gye kyava. People power si kya Bobi Wine. Kyovola ebbanga lyonna abadde nga abannyonnyola n'abagamba nti twebeereremu oba nti people power tekitegeeza muntu avuganya gavumenti. Nedda, kubanga abantu bangi nnyo abali mu gavumenti aba NRM kaŋŋambe naye ate nga bali mu people power. Tekitegeeza wa FDC. People power si kibiina, wabula it is a movement. Okusinziira ku Google, people power Bobi Wine siye yakiyiiya nga bwe yayiiya ekigambo bada oba nga bwe yayiiya ekigambo nga bwe promoting nti bannayuganda tutandise okutegeera people power kyeri. Naye okusinziira ku Google egamba nti it is a political term denoting the populist driving force of any social movement which invokes the authority of grassroots opinion and willpower, usually in opposition to that of controversially organized corporate and political forces. Nti ebiseera ebisinga baba abantu abanyigirizibwa abeegattira awamu okuba n'eddoboozi erimu eri abo abakungu mu gavumenti ababa babanyigiriza. That is according to Google. So people power si kintu kiri awo nti Bobi Wine ye yakiyiiya era omuntu ne bwavaayo n'aga nti mpandiisizza ekintu people power tebabatiise oba tebabalimba nti omuntu yenna asobola okugaanibwa okukyogerako. People power ekyasinze okwogerwako mu nsi yonna oba eyasinga ennyo okupromotinga ekigambo ekyo yali mu ggwanga erya Philippine gye njagala obabuulirako. Eggwanga lya Philippine ly'eggwanga erikyasinze okubeera mu history, erikyasinze okubeera n'amaanyi g'abantu nega reactinga baku zino gundi zetulabye bano ba Misiri ba Tunisia baki ezo zonna ez'Abawarabu bisoko ezo ngozivuddeko. Mu Philippine bakiyita
People Power Revolution. Abamu bakiyita Edisa Revolution oba EDSA Revolution. Eyo nno ye Philippine Revolution eya 1986. Yaliwo mu 1986 President Museveni we yalinga Jambofuzi. Akati nabo mu Philippine baina okulwana nga bolaba ne president we yali ajja yakozesa amaanyi g'abantu yadde ye yakozesa emmundu naye era bakugamba nti singa abantu tebaawagira bayeekera aba NRA oba oliawo bandi bali tebasobola kuwangula gavumenti. So mu 1986 mu ggwanga erya Philippine waliyo ze bayita a series of popular demonstrations okusingira ddala mu Manila mu capital city nga bolaba nti Uganda tuyina Kampala okusinga ejezaali mu Manila okuvira ddala mu February ng'ennaku z'omwezi 22 okutuuka nga 25 mu 1986 waliyo campaign tebagamba there was a sustained campaign eya civil resistance okulwanyisa regime eyaliko omukulu bamuyitanga Ferdinand Marcos. Ferdinand Marcos yali president owa Philippine ebiseera ebyo bwe baali balwanyisa akati ne basalawo okukola a non-violent revolution. Naye revolution eyo yajja etya? Omwami Marcos yali afuze Philippine emyaka 20 yali afuze Philippine emyaka 21 kakati nga bagamba nti tewali democracy aba Philippine nga bo nga bagamba nti emyaka 21 omukulu yali avudde ku constitution ng'agikyusizza ng'emukkiriza oba nga yekkiriza okwesimbawo waayagalira so si constitution weegambira. So bano ne bagamba nti tuyina okumulwanyisa eyo gye bayita People Power Revolution ekyasinze mu nsi yonna. Aba Philippine mu Manila baali balwana ne government akavuyo oba spark yava kuki tenjagala okunyonyola lwaleero bwomala osobola sharinga ne munno n'amanya kiki kyenjogerako ne tutegeera njagala nnyo tutegeere kyetwogerako ne bwe tubeeyo oba ku mirimu gyaffe oba wanga tukayana nga tumanyi kiki kyetwogerako because bwino abeera waali kati ono bwino gwenkuwa. Revolution eyo People Power Revolution eya Philippine abamu bagiyita Yellow Revolution kubanga ate bo kati Uganda aba People Power bakozesa red kakati ate bo mu Philippine bakozesanga yellow era ribbon ezo nga bwolaba red ribbons zo mu Philippines abanga za yellow so bagiyitanga Yellow Revolution. Yava kukutibwa kwa senator gubayita Ninoy Aquino Junior mu August wa 1983 kakati revolution eyo bwe yabaawo bagamba nti president yakkiriza okuvaako oluvannyuma lwa revolution eyo era ne bagamba mu byafaayo mu history bagamba nti abantu ne bakola ne beekolera kwegamba ne beefunira democracy bo gwe baagala nga bo so si gwe babakakako. Okusinga revolution eyo yali ku stretch oba ku bagiyita bata stretch like nga bwogamba nti okuva ku Jinja Road paka ku Kampala Road stretch eyo so bano bo eyabwe yali okuva ku yali ku avenue gye bayita Epifanio de los Santos Avenue abasinga gye bayita EDSA nti Epifanio de los Santos Avenue. So bwe naaba njogerako nja kwogera nnyo ekigambo EDSA kubanga nabo bwe bagiyita mu ba Philippine.
eyo yali mu Metro Manila kwegamba olwo luguudo nga wolaba nti mu Kampala wakati oluguudo okuva ku Kampala Road okutuuka ku Jinja Road kati nabano balina olwo oluguudo lwa Epifanio de los Santos Avenue. Kakati eyo revolution nkugambye yaliwo wakati w'ennaku z'omwezi 22 na 25 February wa 1986 yalimu abantu abatuukira ddala mu milioni 2 yeah. Kakati ngerimu military people abajasi ngerimu ba politician ngerimu banadini bonna nga beegasse wamu okulwanyisa omusajja oyo gwenkugambye gwe baali bayita Marcos. Bonna baali beegattidde wamu okumulwanyisa. So ba Archbishop ba Manila, ba Catholic Bishops Conference of the Philippines President Cardinal bamuyita Ricardo Vidal era yali Archbishop of Cebu y'omu ku bakulemberamu revolution eno. Revolution eno yali evuddewa. President Ferdinand Marcos gwe baali balwanyisa nsonyiweko yalondebwa mu 1965 yalondebwa nga awangula president yaliko bamuyitanga Diosdado Macapagal mu 1965 yamuwangula ku margin ya bululu 52 kwana 3% percentage ya 52 to 43. Mu time eyo Marcos of course ngo omuntu yenna politician boba manyi yajja aina ali straight kwegamba ayogera ebintu byowulira nti byoyagala okuwulira enguudo tugenda zikola amalwaliro tugagenda kubamu eddagala and all that. Marcos byayogera omusolo gugenda kukolebwa gugenda kukozesebwa bulungi biki ebyo abantu ne bamuwa akalulu n'awangula mu 1965. Gavumenti ye yali etusuubiza abantu nti bagenda kuzimba enguudo nyingi era actually yagamba nti yazimba enguudo nyingi okusinga ba president bonna abaaliwo ng'obagasse. Wabula okulonda oluvanyuma that was 1965 ekisanja kye ekisooka kyali kigwako oluvanyuma lw'emyaka 4. Yeah, njagala ngoberere bulungi. Ekisanja kye kyali kigwako oluvanyuma lw'emyaka 4 era mu 1969 baali bateekeddwa okuddamu okulonda era baalonda. Omusajja yeesimbawo n'omukulu Marcos bamuyita Sergio Osmena Jr. Marcos n'awangula incumbent ye yaliko olwo n'awangula Sergio Osmena excuse me empewo anti nyingi egira n'empitamu yamuwangula ku percentage ya 61 to 39%. Yeah. President Marcos n'afuga ekisanja kye ekyokubiri naye nga bagamba nti ekisanja ekyo kyalimu obuli bw'enguzi bungi nnyo ekisanja ekyo ekyokubiri era bagamba nti margin ey'abagagga n'abaavu yali nnene nnyo ng'abagagga nnyo ate abaavu nga baavu ddala. So ebyo byonna byagendanga binyiza abantu ate nga baali bagambye nti okuwangula akalulu ako ekisanja kye ekyokubiri yali abbye bo ab'opposition bwe baali bagamba nti akalulu yali akabbye. Kakati kigambibwa nti abantu ba Philippine bayavuwala nnyo mu myaka egyo 4 ejaddako ng'omukulu oyo Marcos ye president. Era olw'okuba omanyi abantu bwe bavuwala crime rate ebeera very high kubanga abantu bate balina mirimu badda nnyo mu kkuba obutayimbwa kyebi byonna.
so abantu crime rate yayambuka nnyo. Waliwo kyebayita New People's Army ne Muslim separatist movement mu Southern Island of Mindanao. Ezo zonna kati ne zitandika okulwanyisa nga bakola uprise okulwanyisa Marcos nga bo bagamba nti balwanyisa oba tebakkiriziganya na bukulembeze bwe. Constitutional Convention ya 1970 bakyusa constitution, in other words okujjawo constitution ya 1935 eya Commonwealth ey'abafuzi b'amatwale ne baleeta constitution eyaabwe. Kati constitution eyo omukulu yali emugamba nti afuge ebisanja bimeka 2. Gwe njogera ku President Marcos njogera ku President Marcos owa Philippine. Constitution yali emuga baleta kibaita Constitutional Convention mu 1970 ekyuse obejjewo Constitution ya 1935 gye balinga batambuliramu ng'eggwanga kati yali y'abazungu, so ne baleeta eyaabwe nga Philippine mu 1907. Constitution eyo yatandika okukola mu 1973 ne bajjawo government etambulira ku kye president nga president yalina powers zonna ne baleeta kye bayita parliamentary government nefuuka ya parliament. Kati nga kyali kitegeeza nti amateeka gakyuse era nga kitegeeza nti omukulu eri constitution ebadde mugamba nti afuge ebisanja 2 evuddewo. Kati eno empya ayino ajjanga mupya kati nga kitegeeza nti omukulu yali asobola okwesimbawo beyond 1973 kubanga ajjukira nkugambye nti okwesimbawo kwe okuwangula ekisanja ekyokubiri kwaliwo 1969. Then mu 1970 ne bakyusa constitution ne bakola kye bayita Constitutional Convention ne baleeta constitution eya empya ejjewo eri. Kati olw'okuba constitution yali mpya kyalinga ekitegeeza nti buli kimu kipya ne president abaddeko yeebala nti teyeebala nti afuzeeko oba ntegeerekeka nga kitegeeza nti atesobola okwesimbawo mu constitution empya. Ekisanja kye kyali kiggwako 1973 era awo wennyini constitution empya we yatandikira okukola. Constitution bagikkiriza 95% ku balonzi ba Philippine constitutional plebiscite bagikkiriza ne bagamba nti ekole kubanga mwalimu ebintu ebyenjawulo naye nga tebeerabiddaako ti president aba asobola okudda olw'okuba constitution eba evuddewo ng'ekyuse. President Marcos bamugamba nti constitution eno because n'empya gye baleeta yali ekiragira nti president alina fuga bisanja 2 n'enkadde ng'ekiragira nti alina fuga bisanja 2. So parliament jukira nti obufuzi bwali buvudde mu kubeera nti president yalina obuyinza bwonna nga buzze mu parliament. Kati parliament egamba nti sebo obukulembeze bwo bukoma 1973 okusinziira constitution zombi. Ye President Marcos agamba nti nedda basebo eno constitution mpya tulinga abali mu Philippine empya sifugangako nina okukola ki nina okufuga. Kakati bw'alemerako nti nina okufuga mu September mwezi gw'omwenda enaku z'omwezi 23 mu 1972 olwo abuzaayo omwaka gumu ave ekisanja kye kiggweko ng'akozesa obuyinza obumuweebwa mu ssemateeka wa Philippine akawaayiro namba
1881 number 1081 President Marcos yalangirira kye bayita martial law proclamation nti president alina obuyinza okusinzira kawaayiro ako president alina obuyinza okulangirira kati eggwanga liri mu state weight olwo yali abuzaayo omwaka gumu ekisanja kye kiggweko kati mu kye bayita martial law you impose it a direct military control of normal civilian functions of government nti oleeta amaje gawamba ebintu byonna ebibadde ebyaba civilian ya kakati bwe babiwamba kitegeeza nti amaje gegasobola gegaba in control of everything kyebayita martial law kati omukulu yagamba nti gavumenti egenze mu state eya martial law era in other words yalinga agiwambye ate nga gavumenti ye buli kimu gavumenti nebanga amaje nga gegakifuga nga bwogamba nti buli kimu basically nga mulimu bamaje so omukulu yalangirira n'agamba nti kakati nga nkozesa obuyinza obumpeebwa mu constitution ya Philippine nangirira nti Philippine egenze mu state gye bayita martial law kakati bwalangirira nti Philippine egenze mu martial law kitegeeza nti amaje gawambye buli kimu abantu ne batandika okwekalakaasa mu ekyo kye yali alangiridde oba kyebayita kwa president akkirizibwa okukola kye bayita decree President Marcos yakwata obuyinza n'abweddiza bagamba nti he sees the emergency powers ezimuwa kwegamba yazeddiza n'abanga yasalawo akola decree kye bayita decree najjawo kye bayita freedom of speech freedom of press n'ebintu byonna eby'abantu mwe bayitanga okwogera nga tokkirizibwa kwogera ku gavumenti tokkirizibwa amawulire tegakkirizibwa kuba kintu kyonna kyogera ku gavumenti mu bubi obuli bw'enguzi na biki byonna nga tokyakkirizibwa president na dissolvinga Philippine Congress najjawo parliament in other words kachemba nkugamba kyonotegeera najjawo parliament naga parliament njigadde okusinziira ku buyinza obumpeebwa kati eno efuuse martial tugenze mu state of martial law najjawo parliament oba gye bayita Philippine Congress nagala amaradio nagala ama TV Marcos administration ekyo kati nkubuulira kye bayita people power waje kyava naffe oba ne Bobi Wine atandika okukyogera ne mu Uganda kituuke eno yensibuko kye bayita people power President Marcos yalagira bakwate ba opposition leaders bonna na buli muntu yenna yamwogerangako nga amucriticizinga n'alagira bamukwate mube bakwata mwali mu Senate President oba guwandiise speaker nga wolaba speaker Kadaga kati Senate President owa Philippine bali bamuyita Jovito Salonga n'alagira bamukwate bamusibe n'alagira Senator bamuyita Jose Diokno yali nga wolaba MP waliyo Senator Benigno Aquino Jr. kati abo ng'agamba nti bamulimirira so babasibe kakati oyo gwenkugambye Benigno Aquino Jr. ye yali
mu opposition nga balinga gwe baguluminze nti Marcos bw'avaawo mu 1973 ono yagenda okwesimbawo oba ntegeerekeka opposition nga gwe guluminze kakati naye n'amusiba mu Novemba wa ngenda kusoma 25 mu 1977 jjukira olwo tuyiseewo akalulu kandibadde 1973 kati awo tukubyewo jambo mu Novemba ngenda kusoma 25 1977 military commission yavunaana Aquino oyo gwe nkugambye nti abaposition gwe baali batunuulidde nti yajja okusikira president yajja okufuuka president amagye gamuvunaana ne banne babiri omu yali akulira kibiina kya NPA bamuyita Banabe Buskayon baali bamukazako erya Commander Dante ne Lieutenant Victor Kapuz ne babavunaana era ne babasalira omusango babavunaana ogw'okulya mu nsi yaabwe olukwe era amagye kuba court martial gyewandiise nga court martial ewaffe yasalawo nti abantu abo balidde nnyo mu nsi yaabwe olukwe bateekeddwa kuttibwa na firing squad nkugamba Philippine ewaava people power bagamba nti bano bateekeddwa kuttibwa na firing squad mu 1978 kubanga we bakusalira omusango nti ojja kuttibwa si wottibwa so baali bakyali balamu excuse me 1978 baali bali mu kkomera Aquino oyo gwe nkugambye eyali asinga okuba ow'omutawaana ennyo musajja oyo ye yasinga okuwa omusajja Marcos obuzibu nga mugezi nnyo bamwagala nnyo oyo musajja oyo bamuyita Benigno Aquino Jr. kakati aba ali mu kkomera n'atandikawo ekibiina kye ng'ali mu kkomera 1978 ekibiina bakiyita Lakas Bayan oba bachi abbreviating nga bakiyita Laban naye nga bakiyita Lakas Bayan ekivuunulwa nti people's power oba amaanyi g'abantu era ekyo kyali kiteekeddwawo okubanga omukulu yali ataddewo parliament ey'ekimpatiira nga jeweri kati ng'ataddewo parliament ey'ekimpatiira gye bayita Batasang Pambasa oba yali interim, it was an interim parliament yayita interim Batasang Pambasa yali parliament gye yali ataddewo kati ono ate akola ekibiina kye akituuma Lakas Bayan oba people's power abantu abakirimu bajje bavuganye bayingire mu parliament eri bwe kibanga sina kindi bamuyambeko okuva mu kkomera nga basobola parliament esobola okutuula n'ekyusa amateeka oba ebyo bye baali basazeewo ebyokumutta n'amasasi wabula mu kulonda abaali beesimbyewo mu kibiina ekyo bonna tebaayitamu kakati jjukira gundi Marcos yali nga yeka yaliwo so mu 1972 n'akyusa constitution n'agamba nti kakati agenda kufugayo emyaka emirala 14 n'okweyongerayo era kitegeeza nga bwe nagambye nti yali alina okubanga ali mu constitution kati mpya kitegeeza akyasobola okwesimbawo neyeyongerayo nga president. Marcos mu Cold War kwegangako sengeri ya Cold War yafunanga obuyambi okuva mu ggwanga lya America ng'asuubiza nti agenda kujjawo enkola ey'obukabuli oba gye bayita communism
mu Philippine era ng'agamba America nti beeyongere okumuwagira ye agenda kujjawo enkola ey'ekikabuli. So bamuwoninga Marcos ne bakola buli kimu. Oluvanyuma Ninoy Aquino yatoloka mu nsi ya Philippine n'agenda n'abeera eyo mu buwaŋŋanguse, naye oluvanyuma n'ayagala okudda. Kakati bamuwabula ne bamugamba nti todda mu Philippine, omusajja ajja kutta. Ninoy Aquino y'omu ku baali basinga okumuwa obuzibu. Ne First Lady mukyala wa president bamuyitanga Imelda Marcos, mukyala wa Marcos yawabula Ninoy Aquino n'amugamba nti omanyi omwami wange munyiivu nnyo gy'oli, takwagala, todda mu nsi eno, ajja kutta. Ninoy yaddamu n'abagamba nti Filipino is worth dying for. N'agamba nti kunzita aba Philippine oba ensi ya Philippine eri worth okugifiiririra. Bwe kiba nga kyakufiiririra Philippine nga tagenda kunzita nti namukoze eki oba ki, wabula ng'agenda kunzita olw'okwagala ennyo Philippine, anzite. Ebiseera ebyo Ninoy yali nga bwe yadduka okuva mu nsi, kwegamba passport ye yaggwako. Passport ye bwe eggwako yagenda ku embassy eya Philippine baji renewing, naye bwe government ya Philippine oba embassy negaano girenewinga. Bwe bagaano girenewinga teyakaayana nabo, ng'agenda afuna passport endala mu mannya amalala, ng'ajja kati ku kiseera kino yali yeeyita mbadde njagala kubuulira engeri omukulu oyo gye yatolokamu. Because oluvanyuma yajja bamuta ate wembulidde, njagala kuddayo wali nkubuulira engeri gye yatolokamu. Kubanga Aquino bamuvunaana mu 1977 25th November ne bamuvunaana okulya mu nsi olukwe, ne bagamba nti bagenda mutta, naye after some time of course nga tewali kye bamukoze okutandika ekyo ekibiina ekyo ne babakkiriza okwesimbawo. So somehow n'agenda mwekizayo, eyo ngeri gye yagenda mwekizayo tebagitunyonyola, naye bwe yali mwekizayo ne bamugamba tadda mu nsi. Kati ne bagaana okurenewinga passport ye. Bwe bagaana okurenewinga passport ye teyabakaayanya, yagenda ng'akozesa omusajja bamuyita Rashid Lukman, yali akolanga mu passport office, n'afuna passport ng'eriko amannya Marshal Bonifacio. Marshal nga kitegeeza Masholo. Omukulu gye yali ataddewo kugambye nti yali abafugira mu Masholo, teeka lya kijaasi. Kati ono amuvuganya yagenda ne yeeyita Marshal Bonifacio nga passport gyagenda otambulirako okudda. Jjukira abagambi bamulabudde ne First Lady n'amulabula n'amugamba nti bawanga agenda kutta, togezaako n'odda mu Philippine. N'abagamba bwe kiba kyakufiiririra Philippine ndi ready okufa. Kakati
omukulu yeeyita Marshal Bonifacio nga Marshal kitegeeza martial law, Bonifacio kitegeeza Fort Bonifacio eri ekkomera lye gye baali bamusibira mu eriri eyo mu Astwile. Ennaku z'omwezi nga 21 omwezi ogw'omunaana mu 1983 bano benkugamba naawe osobola obbanoonyerezaako tolowooza nti nkulimba bino gyebiri nkugamba ku people power, origin ya people power oba people power esinga okwogerebwako. Kyenkugamba nkyengezako okulaga nti oli ne bwajja n'agiwandiisa tolina ky'oba okoze. Ennaku z'omwezi nga 21 omwezi ogw'omunaana mu 1983 Aquino yali ali mu exile mu United States mu America gye yali yaddukira. Kakati jukira afunye passport adda waka. Abaali mu nnyonyi bagiyita Manila International abaali ku flight eya Taiwan ku Manila International Airport ne bamusindirira masasi. Ye opposition leader asinga amaanyi asinga okwagalibwa ne bamusindirira amasasi 1983 ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'omunaana. Airport eyo eri mu Philippine aba atuuse bwati yagira mu Taiwan Air mu nnyonyi ya Taiwan aba atuuse bwati ku kisaawe ky'ennyonyi wennyini we baamukubira amasasi. Ekisaawe ekyo era oluvannyuma baakibbulamu erinnya lye nakati wenjogerera bakiyita Aquino International Stadium baakibbulamu linnya lye we baamukubira amasasi. Bwe baamukuba Abafilipine ne banyiiga. Baali already President Marcos tebamwagala. Kakati gwe baagala atiddwa. Abasinga ne bakiteeka ku gavumenti nti eteekwa okuba nga yeemusse. Gavumenti ne yeegaana. Abantu ne batandika okwekalakaasa, ne batandika okwegugunga. Eyo 1983 Marcos n'ateekawo akakiiko kanoonyereze ku nfa ya Aquino. Enfa ya Aquino omuntu omu yazza Philippine ebitundu bingi nnyo emabega. Economy yaabwe ne contractinga to by 6.8% ngedda mabega. Kugamba nga bwolaba nti eggwanga likuze ne lidde emabega ebitundu 6 n'obutundutundu 8. That is very big, my friend. Ebyo byonna nga bizze lwa musajja omu kuttibwa oyo Nino Aquino. By the end of 1983 nga economy evudde mu mbeera abantu nga baavu nnyo buli kimu tewali kitambula lwa kuttibwa kwa musajja oyo. Mu 1984 Marcos yalonda akakiiko nga kakulibwa Ssaabalamuzi Enrique Fernando batandike okunoonyereza kwani yali asse Aquino. Akakiiko kavaayo ne kagamba ne koleetayo abantu awo ne babasibayo awo bebagaa nti be bamusse. Naye kadino w'Abakatuliki bamuyita James Sin yali Archbishop mu Manila kibuga ekikulu. N'agaa nti bamuteeka akakiiko n'agaa sijja kabeerako. Era akakiiko bye kajjayo bye kaagamba nti bino byebivudde mu bye twategedde mu kuttibwa Archbishop oyo bakadino yabigaana. Kakati mu 1985 gavumenti ya America eteeka ku Marcos pressure emugamba teekawo okulonda
jukira okulonda kati olwo ye yali yabivaako yeefugira nga bw'ayagala. Ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'11/1985 Marcos yalangirira nti wagenda kubeerawo okulonda omwaka oguddako ogwa 1984 era eri parliament gye nagambye Batas Pambasa ayita mu tteeka erya akawaayiro 883 yayisa nti wagenda kubeerawo okulonda. Jukira ye yateekawo parliament eyo, ab'opposition bonna baagwa, parliament ye yagifuga, so abalimu bonna bakkiriziganya naye. Kati eyo Patasang Pambasa neeyisa nti wagenda kubeerayo okulonda okwa president. Kakati omusajja oli Ninoy Aquino bwattibwa, pressure y'abantu eyaliwo ey'okuwakanya obukulembeze bwa Marcos yaleetera namwandu we okuyingira mu kintu, n'agamba nedda, nteekwa omwami wange yafudde ng'alwanirira nsi, bwe kuba kufa nange ngenda kufa, n'ayingira mu lutalo. Omukyalo oyo baali bamuyita Corazon Aquino. Corazon Aquino yagamba nti otaddewo okulonda n'esimbyewo. Jukira Marcos, American government emutaddeko amaanyi nti ateekwa okuteekawo okulonda kwa president. Corazon Aquino, namwandu wa Aquino eyattibwa ku kisaawe, agambye ngenda kwesimbawo. Bakola United Opposition gye bayita UNIDO, yali agikulira bamuyita Salvador Lore, yali yeesimbyewo n'agamba nti namwandu weesimbyewo nze nkivuddemu. Bw'oba namwandu weesimbyewo gwe gwetuwagira ffenna. Namwandu neyeesimbawo ne Marcos era. Kakati kyali kitegeeza nti Salvador Lore eyali agenda okwesimbawo kakati najja nga vice president wa namwandu mu kwesimbawo. Tisinga namwandu awangula ono yaba vice president, yengeri gye bakkanyamu. Marcos naddamu era neyeesimbawo nga ayina vice president we bamuyita Arturo Tolentino. Nga bayita mu kibiina kyabwe kyebayita ekibiina kyabwe bakiyita Kirusang Bagong Lipunan oba KBL Party. Okulonda kwaliyo mu 1986 ennaku z'omwezi nga 7 omwezi ogwokubiri. Okulonda bwe kubaayo, akakiiko k'ebyokulonda ke bayita Commission of Elections oba COMELEC, Commission of Elections COMELEC, kalangirira nti Marcos incumbent oba abaddeko yawangudde. Jukira of course ye yali akalonze, parliament ye yategese okulonda, akakiiko ne kalangirira nti yawangudde. Akakiiko kalangirira nti yali afunye obululu $1,887,197 nga namwandu afunye obululu $1,29,107,761. Kakati ate National Movement for Free Elections nga bo baali batere kali kakiiko akalabirira okulonda, ate nabo baali babala, bano babala na bano babala. Kano kali kakiiko akali kateereddwawo okulabirira okulonda. Kakati ate ko ne kalangirira nti Aquino afunye obululu $7,000,000. Aquino ye namwandu nti afunye obululu $7,000,000
mwe emitwalo 83 mu 15,700 ate Marcos afunye obululu milioni 7 mu emitwalo 5 mu 13,668 kati ng'okusinziira ku kakiiko akakalabirira Namwandu yawangudde. Okukubibwa kwali mu kalulu. Buli kimu kye wali olowoozezzaako ekibi kyali mu kalulu ako my dear. Ku nkomerero abakungu 35 abaali bakola mu Commission of Elections mu kakiiko k'ebyokulonda baabivaamu ne bagamba ffe tetukkiriza na bye tulangiridde ne bakita. Bwe bagamba nti tetukkiriza na kye tulangiridde, abantu ne batandika kye bayita People Power Revolution. Kubanga olaba bano abakulidde okulonda, ababadde mu byokulonda, abaali ba technician ba computer, ababadde bafuna obululu nga bwe bujja, bagambye bye mulangiridde ffe si bye tulabye tugenze. Abantu ne batandika kye bayita People Power Revolution. Aba Catholic Bishops Conference of Philippines gye bayita CBCP ng'eyita mu kalidinaali gwe bayita Ricardo Vida baateekayo ekiwandiiko nga bagamba nti okulonda kwabaddemu obuvuyo bungi era ebyafulumiziddwa tetukkiriziganyiza nabyo. President ebiseera ebyo America yali efugibwa Ronald Reagan 1986 ogwo mwaka gwe gumu President Museveni we yagira mu buyinza. America yali efugibwa President Ronald Reagan n'aleeta statement yawaayo statement n'agamba nti okulonda kwabaddemu obuvuyo bungi naye buli saidi yabadde n'obuvuyo. Kakati mu response to protests ng'abantu beekalakaasa olwo akakiiko kalangirira nti Marcos yawangudde n'obutundutundu 53 ku buli 100. Kyokka kali kalangirira akali ke nakugambye akaali kalabirira ko kalangiridde nti omukyala Namwandu yawangudde n'obutundutundu 52 ku buli 100. Ennaku z'omwezi nga 15 Parliament eri gye nagambye ey'omukulu n'akakiiko ne birangirira ti Marcos yawangudde. Mu Parliament mwalimu opposition abantu 5 ne bafuluma mu Parliament. Abantu wabweru ne batandika okwekalakaasa. Bo ne bagamba nti Aquino yawangudde. Aquino Namwandu n'agenda aswearinga nga president wa Philippines. Namwandu ne Marcos naye n'agenda aswearinga nga president wa Philippines. Aquino bw'amala okuswearinga n'alagira abantu nti tuboycottinge buli kintu kyonna, media eya gavumenti tugiboycottinge, tetuddamu giraba, tetuddamu twala ebirango, tetuddamu kolaki. Business za Marcos ne bakwano be ne baana be ne baganda be tuziboycottinge, tetuddamu kugulayo kintu, tetuddamu kolaki. Banks, corporations, media byonna ebya gavumenti ne bifuna a very big blow kubanga abantu baali tebakyabikozesa, tebakyagenda mu banka za gavumenti oba banka zaabwe, tebakyagenda mu maduuka gaabwe, tebakyagenda mu ki, byonna abantu ne bagaana. Kakati Marcos n'atandika okukiwuliramu, atandika okuwulira kye bayita omuliro, nkunyumiza kye bayita People Power Revolution, the very first People Power Revolution. Kalidinaali oli gwe nagambye yawaayo ekiwandiiko ng'anyiize n'agamba mu church
nti nga nkozesa obuyinza obumpeebwa nga kalidinaali. A government does not of it yagamba mu kiwandiiko kinti a government does not of itself freely correct the evil it has inflicted on the people, then it is our serious moral obligation as a people to make it do so. Nti government weberemereddwa okutereeza bye yasobya abantu, then buvunaanyizibwa bwaffe ng'abantu okugikaka okukikola. Kalidinaali ayogera mu church n'abagamba nti buli loyal member wa church, buli mukkiriza, njagala okole judgment yo ku kulonda okwabaddewo. Kano ke kaseera kammwe okwogera. Yabagamba ekiwandiiko kyagamba bwe kiti kye yasoma. Every loyal member of the church, every community of the faithful, form your judgment about the February 7 polls. Now is the time to speak up. Kalidinaali n'abagamba nti kano ke kaseera okwebeerera okweyogerera, but it's the same, okwebeereramu. This is the time to repair the wrong. The wrong was systematically organized, so must its correction be. Nti ebikyamu byakolebwa nga babigenderedde, kati naffe tuteekeddwa okugenderera okubijjawo. Kalidinaali yayogera mu church. N'agamba nti but as in the election itself, that depends fully on the people, on what they are willing and ready to do. Tinga akalulu bwe kagambye abantu balina kye baagala. Ebiseera ebyo wali bakolawo kye bayita reform the armed forces movement, ne bagezaako okuwamba makosi oluvannyuma yakitegeera era abaali bakikuliramu ne babasiba, ne babakwata ne babasiba. Kalidinaali bw'amala ofulumya eri message enkugambye, waliwo radio eyali esinga okuwa makosi obuzibu, baali bagiyita Radio Veritas, ku ssaawa 3 ez'ekiro. Kadino yagamba Abafilipine nti bagiyingire capital oba ekibuga ekikulu batandike okwerwanirira. Era n'abagamba nti emmere erigenda kubeera wano, ebyokunywa bigenda kubeera wano, tuyingire street. Kakati abasinga abamu batya, bagamba gavumenti, amagye tunagalwanyisa tutya biki. Era nikosane abafather abamu n'abasista baagaana. Radio Veritas Abafilipine bagamba nti ye yalinga umbilical cord eyavaako People Power Revolution. Nga Kalidinaali abeera kuli n'ayogera n'agamba nti bannange mulimba tolumbe. Era former university president Baita Francisco Nemenzo yavayo n'agamba olumu nti without Radio Veritas it would have been difficult if not impossible to mobilize millions of people. Naye bakozesanga radio. Kati ku Dawn ku Sunday amagye gagenda gajjeyo transmitter ya Radio Veritas ne bagisalako station nekyusa nedda ku transmitter endala gavumenti gyetamanyi gyeri, naye eyo transmitter yo yali ntono nga temalaayo nsi yonna, netandika okukunga abantu okuyingira street. Gavumenti neragira amagye gaayo geebungulule, naye ng'abantu si bye baliko. Abantu ne bayingira street eri gye nagambye nja kozesa ekigambo EDSA Avenue.
ne bayingira ne bawera 1,000 ne bawera 1,000 ne bayingira million naye nga tebakola ddalo nga waliyo abayimbi bayimba nga abasista n'abafaaza basoma sapule abagundi abawalimu baziina nga tewali kye bakola jesi bali awo naye abala ne beeyongerayo abala ne beeyongerako abalala ne beeyongerako kati just nga rediyo eno ebayambako okumanya emmere eri wano ebyokulya biri wano abantu nga balina bu rediyo bawuliriza rediyo eyo eya Veritas nga bayimba oluyimba baliyita Bayan Ko kitegeeza My Homeland era okuva olwo oluyimba olwo lwafuuka patriotic anthem nga bwolaba bwe bayimba tuliyambala engule so bo eyo yali patriotic song yaabwe Bayan Ko nga balaga the L sign eno the L sign kati ako ke kali akabonero ka ekibiina kiri ekya Aquino omugenzi kye yali akoze ekya Lakasing Bayan kakati ennaku z'omwezi nga 23 Enrile ne Ramos baali bonna opposition naye nga buli omu ali waabwe ne bakkiriziganya okwegatta abantu ne basanyuka gavumenti ne bagenda nga bagifunza mpola standby transmitter ya radio yatuuka nevaako ne bakyusa ne badda ate ku radio endala bagita radio bandido ne batandika era okubroadcastinga bantu ne beeyongera ennyonyi ne zijja gavumenti yasindika ennyonyi ennaku z'omwezi nga 24 omwezi ogwokubiri zigende zikuba abantu bagamba muwakube mubasuuleko bomu kati ate be baali basindise abawerera ddala 3,000 nga gavumenti ebagambye nti mugende mukubakube kumbe muli munda baali bakyuse dda nga tebaagala kumanya ne batuuka mu kifo ky'okkuba ennyonyi bazisabusa wansi ne bayingira mu bantu ne batandika kuyimba oleolenewo kyekyo tuliyambala engule kakati gavumenti neeremererwa oluvannyuma lwa byonna gavumenti bagisinga era press conference kubanga bawamba amaje oba abayeekera kati obayita bayeekera bagenda ne bawamba ku ssaawa wali omukyala bamita June Keithley yafuna report nti Marcos yali avudde mu palesi ye oba mu lubiriro olwa Malachanang n'alangirira ku radio eri gye baali bawambye abantu ne bajaguza nnyo kayate oluvannyuma Marcos n'agenda ku TV eya government channel 4 n'alangira naga sisobola kuvaako nze wendi paka kati aba akyayogera abagamba era abantu ba Philippine nze mbagala ennyo biki TV nevaako TV egenda okuddako nga bagamba TV eno eweereza abantu so si muntu kale nno ebintu ebyo n'ebikolebwa ku TV eno bigendererwa mu bantu so si muntu omu olwo Marcos yali amaze okuteesa ne gavumenti y'Amerika addukeyo era ng'asabye engeri gy'asobola okuddukamu kati waliwo eyalinga akulira Armed Forces ze bamuyita General Fabian Va ye ng'agambye itukube Marcos n'agala tokuba naga muzeeyi abantu batuli bubi muzeeyi tukuberagira ennyonyi gye zirinze ngenda bagamba bakwenaga nkugambye tokuba mu gundi yaabwe yagamba nti my order is not to attack no hold on my order is not to attack tobakuba abantu mubagobe nga tembakubye masasi kati ekyo kyali kimala era ennaku z'omwezi nga 25 omwezi ogwokubiri saawa nga 2 amagye ga gavumenti galwana n'abantu naye nga abantu be basinga obungi ku makya Corazon Aquino
yali ng'alabika ng'awangudde era omukulu ono yali asabye engeri gy'ava mu nsi eyo. Ne bamuleetera ennyonyi ku saa 9. Ku saa 9 yakubira United States Senator gwe bayitanga Paul Laxalt n'amugamba mpitawa, n'amuweereza ennyonyi ekiro midnight. Famire ye ne boarding ennyonyi ya Air Force HH-3 rescue helicopter, ennyonyi nebuuka paka Angels City mu Manila, ne babajjaawo ne bagenda paka we babatuusa mu America. Kakati nga kitegeeza nti ensi eyo yali emaze okununulibwa abantu, era abantu ne bajaguza nnyo, ne bakola constitution endala, ne bakyusa buli kimu nga bwe baali bakyagala, ne babanga olwo bakoze tebayita people power revolution eyayogerwako oba ekyayogerwako mu nsi yonna. Nyongera okujjukiza somero lyaffe Brainstorm Talent Center. Gendayo oyige, oba otwala omwana ayige kola ku radio, kola ku TV, kuba bivuga, kuyimba, kubeera DJ, kubeera producer n'ebiringa ebyo. Sharinga ne munnasobola okumanya tomanya.